Nalunga Daisy muganzi wa Bryan Kirumira amanyiddwa ennyo nga Bryan White ne banaabalala basatu okuli Abaho Daphne, Nakato Nava ne Nambalirwa Joyce Irene bakomezeddwawo olwaleero mu kkooti e Makindye ku by'omusango gwe bavunaanibwa awamu ne Bryan White ogwekuusa ku by'enfa y'omugenzi Nalubwama Karo muwala wa Tom Mutyaba ng'ono kigambibwa okuba nti waaliwo ekkobaane ery'okumusaddaaka. Bano balabiseeko mu woofiisi y'akulira kkooti eno omulamuzi Sarah Basemera wabula nga ye Bryan White neera taleeteddwa ne leero wakati mu kulaga nga bw'akyali omulwadde. Oludda oluwaabi lutegeezezza ng'okunoonyereza bwe kukyagenda mu maaso era wano omulamuzi ayongezaayo omusango guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokusatu omwaka guno. Bryan White eyakyaka ennyo olw'okuyiwayiwa omusimbi avunaanibwa emisango omuli okutta n'okusaddaaka omuntu, okutta mu butali bugenderevu, okusangibwa n'ebiragalalagala ng'enjaga, okulagajjalira omuntu n'atuuka n'okufa, okwekoba n'okuzza emisango n'okuwa amawulire ag'obulimba eri ab'ebyokwerinda ku bulumi n'enfa ya Nalubwama Karo. Abalala abali mu musango guno bavunaanibwa kwekobana na Bryan White mu nsonga eno nga ye Nambalirwa Grace Irene nga ye nannyini kalwaliro aka mukyala Mabirizi Nursing Home mu Kigaga Zone ku luguudo lw'e Salama nga yavunaanibwa kutta muntu nga tagenderedde n'okulagajjalira obulamu bw'omuntu bwe yagaana okumwongerayo mu ddwaliro eddene ng'embeera yembi. Omugenzi Nalubwama Karo okufa kyava ku kwokyebwa omuliro mu maka ga Bryan White agasangibwa ku luguudo lw'e Salama mu division ey'e Makindye mu Kampala. Taata w'omugenzi nga ye Tom Mutyaba si mumativu n'engeri omusango guno gye gutambulamu. Omulamuzi agamba poliisi ekyanotifayiro yayo ekyabuuliriza. Ebyo nga biri bityo kkooti ey'e Makindye eya Standards Utilities and Wildlife ekalize Endengel Ernest ng'ono olumu yeeyita Mukulu Francis ku kibonerezo kya myaka 3 ng'ali mu nkomyo lwa kufuna nsimbi mu ngeri y'olukujjukujju okuva mu bantu abawejjere. Ono okumusingisa omusango kidiridde ekitongole eky'ebyempuliziganya wano mu ggwanga ki Uganda Communications Commission okuleeta obujulizi obumuluma. The convict is sentenced to an imprisonment term of 3 years. On each of counts 3, 4, 7, 8, 11 and 12, the convict is sentenced to an imprisonment term of 2 years. The sentences will run concurrently. Ono abadde avunaanibwa emisango 12 omuli okubba, okufuna ssente mu lukujjukujju, okukozesa simukadi z'abantu ne bababba ng'abalimba nga bwagenda okuwa abaana baabwe basale awamu n'okulimba abamu okubafunira emirimu. They told me that somebody is using your name. Somebody is saying is Honorable Mukula trying to give jobs. You pay money and jobs are given. Akulira ebyamateeka mu kitongole ki Uganda Communications Commission Abdussalam Waiswa nga be babadde bavunaana omusibe annyonnyodde ku byaliwo. Kati yafuna simukadi y'omuntu ayitibwa Mukulu Francis atali ono Honorable. Kati ng'akozesa namba ey'okubira abantu nti yeye Honorable Member of Parliament agenda kubayamba okufuna scholarship ez'abaana baabwe n'abamu okubawa emirimu mu bitongole bya gavumenti ng'akozesa olukujjukujju olwo ng'abantu bangi abajjako ssente yabajjako obusente butonotono $5,000 2 kakadde naye ni toto zaawera ne miliyoni 10. Ono yeebazizza abantu ababbibwa olw'okuvaayo ne beekubira enduulu. Ne twebaza bano abaavaayo ne beekubira enduulu eri UCC ne tukwatagana nabo leero asibiddwa agenda serving emyaka 3. Abdussalam Waiswa asabye abantu okubeera abeegendereza ku layini zaabwe ez'amasimu okwewala zino okukozesebwa mu bikolwa eby'obubbi. Nkubiriza Abannayuganda bw'oba olina simukadi mu mannya go n'ogiruuzinga tuukiriza obuvunaanyizibwa bwo ogenda oripootinga enamba eyo bagijje ku mikutu kuba abantu bonna abaali mu simukadi zino baali bababbako simukadi zaabwe ezo naye ne bataripootinga kati ono omubbi n'atandika ozikolesa okubbirako abalala n'okufunirako mobile money. Anet Nakaibale yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV amalindirire.